Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero abitaddemu engatto okulambula ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II abawangalira mu bitundu by'e Ankole okusinga mu disitulikiti ey'e Mbarara. Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero omukiise mu lukiiko lwa Buganda yayaniriza Kamalabyonna wa Buganda. Eno Sande ey'okunyeeynya Amatabi era nga yesembayo mu nnaku 40 ez'akalema ezatandika mu mwezi ogwokusatu nga tusemberera okujaguza amazuukira ga Yesu Kristo abantu ba Katonda mwe basiibira. Eno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga musanze mu ttundutundu lino ery'obugabe bwa Ankole mu disitulikiti ey'e Mbarara ng'alamusa ku bantu b'abeene abawangalira mu kitundu kino era Misa agikwatidde ku lutikko Nyamitanga. Ekitambiro kya Misa eno kiyimbiddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Mbarara Right Reverend Father Lambert Bayinomugisha ng'ayambibwako bwanamukulu w'ekigo kino eky'e Nyamitanga Reverend Father Richard Sebugwawo. With all the crowds that formed his class, to teach them about the reality of life, the reality of faithfulness and commitment, the reality of betrayal, and the reality of perseverance until death, but death that leads to eternal life. Ejo crowds nirimburo kawatige kirina kama na yesa. Mu kwogerako eri abantu abawangalira mu kitundu kino, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alambisa ensonga 3 ezamulese mu bugabe bwa Ankole okuli okunnyikiza empagi ey'obufumbo nga werekerako mutabani we okujja okunnyikiza oluganda wakati wa famire ebbiri, okulambula abantu ba Ssaabasajja abawangalira eno yeebadde ensonga ey'okubiri n'okwetaba mu mmisa ey'okunyeeynya Amatabi. Eno gyasinzidde nasaba abantu okuwangana ekitiibwa naddala mu nsonga z'obuwangwa wakati mu bwenkanya okusobola okutwala Buganda ne Uganda mu maaso awatali kuleka muntu yenna mabega. Tewali kitundu kya Uganda kitaliimu mawanga ga njawulo, n'olwekyo tuyige okusiŋŋanamu ekitiibwa. Obuwangwa bw'abalala tufeeyo okubutegeera. Abantu bakaayana nnyo ebintu by'amawanga, ekintu ekitalina makulu n'akatono. Amawanga g'abaddugavu agasinga Baganda, Banyankole, Bakiga, Banyoro, Batoro gafaananya ebintu bingi nnyo n'ennimi zaffe zifaanagana. Oli bw'ayogera Olunyankole ebisinga Omuganda abiwulira, nange ebisinga mbiwulira, konka kugamba Olunyankole nekinteganisa. Era nange wano njugira mwenna mumpulira. Bw'atyo asabye abaami ba Kabaka okukoppa empisa ennungi ez'obugabe bwa Ankole ate nabo basomese empisa ennungi okuzinyikiza mu kitundu kino okulaba nga waliwo enkwatagana ennungi. Era abaami ba Kabaka mwenna okuva ku Ekitiibwa Mutaasa Kafeero nammwe mwenna mwebala okukola emirimu gya Kabaka eno mu Ankole ate ne mugikola bulungi n'otabaawo mitawaana kwegamba abantu ne bateera biraka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kukkalira bulungi mu Ankole. Manyi nti Abanyankole balina ebintu bingi bye babayigiriza emyaka gino gyonna egisoba ne mu 10. Nkakasa nammwe mulina bingi bye muyigiriza Abanyankole. Awo nno kirungi mu Abaganda abali eno muyige empisa ennungi zonna zonna ez'Abanyankole era tusiŋŋanemu ekitiibwa, tubeere benkanya, tubeere b'amazima. Byonna bijja kunyweza obumu. Bwe tunaabeera obumu Uganda ejja kugenda nnyo mu maaso. Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero omwami wa Kabaka amulamulirako ebitundu by'ekigezi asinzidde mu lutikko eno ne yeebaza Mukuumaddamula olw'okussaawo enteekateeka ezitumbula ebyenfuna mu Bwakabaka obwa Buganda. Abantu beebaza emirimu gy'otukolamu abantu ba Buganda bonna naye ewaffe n'engeri gy'otwalamu ensonga za Buganda okulaakulanyiza Obuganda otumbudde ebyenfuna mu Buganda. Buli kanaku oyiiya puroguramu osookera ku kutwala ekiryakola batwakira era n'otebaka bukeera ekyalo n'otekawo ekyalo n'oleeta ndokwa oleese manyikirimba naye ebyalo kyalimu. Mukama waffe okwebaza
kutwala Buganda ku nkiiko kuyita mu pulogulaamu z'okulaakulanya ekitiibwa. Akomekkereza olugendo lwe luno mu kitundu kino eky'obugabe bwa Ankole wakati mu bantu okunyanyagiza ebivuga ku ekleziya y'e Nyamitanga okumulaga essanyu n'okumuwa amantambuntambu. Mark Jackson Kasule mu district ey'e Mbarara.